Oli otya Baby Junior? Gyendi sira mutawaana. Njagala kuzaalira balongo. Madam. Nabaanayo gitwaleko ewalala. Erabika nabaanayo yakisa. Gitwaleko ewa Madubala. Linda Madubala ave mu kkomera omuzaalire. Gwafaanana ng'ekikere ozaalire nze. Batukwessaawo. Nabaanayo erabika yakisa nnyo. Ate nze sebaana yange ya Nugu. Linda Madubala gw'ojja okuzaalira. Ye lwaki togenda ewa kino kivubuka kiyiga Safiiki. TikToker omulala bw'atyo bwasimbiddwa mu Kaguli era bw'atyo n'asalirwa omusango oba omusango ne gumusinga oluvannyuma lw'okuwalampa First Family oba President w'eggwanga erya Uganda n'aba famire ye. Zizenga nkolera story nnyingi nnyo waneeno n'era ng'ono abeera TikToker waakuna okubeera ng'akwatibwa n'avunaanibwa emisango gy'okulumba First Family oba President w'eggwanga erya Uganda. Wetubeera waneeno ku mitimbagano naddala egya TikTok omwana wa kibeera kyangu nnyo okwata simu n'ogyetunuzaamu oba olinako datawo wa 5 oba wa 10 guba guggwa buggwi toweetaaga na filter oba bintu bingi nnyo ku editinga gwe recording eddakiika zo 2-3 ne weezibira sekendi 4 ng'oyogera byonna byayagala okubeera ng'oyogera mwana wattu onyige waliri kapeesa ka upload nga kiwedde tolaba munera bulijjo obeera ofuna views 12-13 ekinenyonyola ofunye nnyingi ofuna 16 ku YouTube oba ku TikTok yo oba ku Facebook yo kuguno omulundi lwoli kikola ng'ovuma omukulembeze w'eggwanga mwana wattu tolimanya SMX gy'aliva n'asharinga ka video ko tolimanya babloga gye baliva ne basharinga ka video ko tolimanya screenshot ze bali kuba oligenda okulanga atengeera agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku wewe nayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku namba ye mukwatagane myaka 21 era ugiye bamaze ddo okubeera nga bagivuunika oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango omwana wattu egyekuusa kuyisa amaaso okuspreadinga false information n'okusaasaanya obulimba President w'eggwanga erya Uganda ne First Family kuneno kulinganga kulabula eriggwe ali willing okubeera nga okikola eriggwe ali willing okubeera nga okikolera eggwanga lyo eriggwe ali willing okubeera nga naawe ofunamu ekirowoozo kyekimu nti mwana wattu sandiyagadde kubeera nga nkolako story nga tugamba ate gwazzeeko oluvannyuma lw'okuvuma omukulembeze w'eggwanga obeera omuvumye oba tomuvumye mwana wattu oyinza ofuna omuvuma oyinza ofuna ebifaanaganako nga bino obeera tomuvumye neera still oyinza osigala mu bulamu bwo obulungi kati lwaki obeera omuvuma lwaki kwegamba mind your business okole ebikwatako eyo nga tuvuddeyo muyinza nange okumpisaamu eggaali naye mwana wattu ne Tamale Mirundi Junior ali bulala omugolo ono ali bulala kankulekera akatambi ka Tamale Mirundi Junior n'obulala bwaliko bwo bususse ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku namba ye ey'essimu mukwatagane. Oli otya Baby Junior? Gyendi sira mutawaana. Njagala kuzaalira balongo. Madam. Nabaanayo gitwaleko ewalala. Erabika nabaanayo yakisa. Gitwaleko ewa Madubala. Linda Madubala ave mu kkomera omuzaalire. Gwafaanana ng'ekikere ozaalire nze. Batukwessaawo. Nabaanayo erabika yakisa nnyo. Ate nze sebaana yange ya Nugu. Linda Madubala gw'ojja okuzaalira. Ye lwaki togenda ewa kino kivubuka kiyiga Safiiki.